Yes, okay, katandike filmu ya Raphael Busuulwa nete. Nabu Kenya mali ya msala. Songa tuina nechirabo Felix. Na Lumansi Hadija. Songa nenda banja Amina ne kusukurini kwali. Entandi kwe kifana nyigenda maso mpola mpola. Tutandise Kasobeza jetandise ku mulundi guno. Waliwe yagaliza kembera. Mutakali wanagudde ekikowuko oba ekiyala. Omanye enjala nga yakulumye ne weebaka. Toyinza kuloota ng'ensiigaanye. Kubanga obwongo buba bukwagaliza kintu kirala nnyo. Kati wali yeebase. Naye ate eno gye yeeraba. Bakasitoma balinda. Temusobola banoonya. Kwegamba alaba nga alina stage ya border number. Firimu eno ekyatandika kirabo Felix eya story yayo. Ekyali ntandikwa omukulu ali mu kuyomba. Nanfuka reste wala fair. Obwongo bwabesamba. Ate teri kitambanga musajja alina mukazi nabono mutogu mulinga gwa sejembe. Yabasaamu sente yabagulira ebyuma bipya. Mwangamba piki enkadde tekola. Nanti munaye mukamangera toyeya muyiya nzira baziri wazo mwakedde kutuula zine sawa mbadde nzizenga omukesi ndabo ba ku stage waliwo omuntu era mbasanzeewo mwandibadde mwagenze dda kali kumbe ali mu kirooto yeeyagaliza ng'alaba ye boss kumbe waliwo amulaba bagenda maaso n'okwegayirira mulimu buugi musajja mukambwe nnyo olaba ataama mu kirooto naye mbulamu obweddala omugwako Kavuma Dalton Richard director of photography ekyatandika butandise era nga tugenda maaso mpolampola Kasobeza gyetandise nate nga bulijjo emizannyo kutosako nagamba zigenda mu MK Majestic Plaza level ey'okutana edduuka linamba 8 bakasitoma balinde tosobola kati kyatagala kwe kubani abakozi batula ku stage mbo okulinda bakasitoma kubanga waliwo boda ng'ebeya naye nga boda ebeya etalina stage ekola nnyo n'okusinga eyo boda ya stage atandise okuyomba mubadde mumpa omutwalo kati ng'abagamba engeri gye kiri nti enkola yamwe ya munguba bebi tubasalire mmeka neddenga gye batuwa ogumu bayongeze gibeebere weewaawo agambye sirika asazeewo mumbejja bino byonna mutaka abifuna mu kirooto efirimu eno ekyatandika butandisi omukyala yeewuunya omukyala wa waddala yeoyo teri muntu ayinza kubanga omukazi wako oyina nkaŋŋa n'otandika kuloota nsuusuuti eyo ekyali ntandikwa ati nze mbabuulire era buli akomyawo boda oyo alazeewa bwadda mumubuulire azongeza boda mu kirooto mu bulamu obwaddala azirina kuba abantu bayinza okuba ne baloota ku bintu ku maali gye balina oli ng'akuba kasooli aloota ku ndebe z'akasooli oba ebikyuma ekikuba kasooli oba ekifuuwa akakuta ekintu kyonna ekyefaananizaako bizinensi ekyatandika butandisi ekizimbe kya muno n'oteekako kalibo bennyini ng'abakozi ekyo kyabatama ali wanaaweewe tansawo abakozi bagala kulabika ni omulimu baguvaako tetujja kulabika ntuyisibwamu bwe tutya amaaso ekyali ntandikwa ali eno n'engoye tezigololwa kumbe mukazi wo walaali alaba gamba rent yo yafuuka obuzibu njagala olabe bino bye bimu ku bintu byalaba kati ali mu kirooto yeeyagaliza abo abaana njabogoba bannemesa n'oggula baasi singa ni abakozi ne bamuyoola ani gw'oyongeza sente ekirooto kitandise ogagga kadi kumba abadde alogoota n'agamba bannange liita tebagira ne bakwatako ologoota na liita ebirogoota n'ebisoose byonna omukazi abadde abigumidde naye ekirogoota n'ekya liita ekyo kitabudde omukazi olabika otandise okumanyira omanye omukazi sajja bw'asiba alusula alogoota na liita alabika gy'asiiba kati yavaayo anyiize bunyiizi ndi mu bintu byange onsumbuwa ekyali ntandikwa aloota liita omukyala kino kyamutabula aloota atya liita nze tandootanga nako kati olagawa yalabirira like omusajja onaleka agenda waleeta saba otweterayo kumva
obwongo bwo bwayikamu amazzi tonsanze wano nga neebase ulira kwegamba mbadde babadde bamutumye enva wano mbadde mu katale kyotegeeza bamutumye enva mutulo engeri gy'abadde mutulo taba na ssente eyeebase aba ne ssente olimu amagezi bwendoota nga nzikola nzuka nazo bane yani alina olabirira amaka musajja gwe kyokoli ng'ogutalina makulu bana nga abasajja bonna bakola naye gwokera kweba kati mbuliri osula okolaki simanyi nakumanya abanne kati tugwa mu bizibu naye nakigwako nekino nakitomera natomera nze nankoze gomesi lunaku azizza ku byalaani bazisale tezikyamutuuka nkugambye kengende njiyo oba nzira ne mukene n'abanfubye owulidde ontuma enva tomala gaŋŋamba mbaoba kiki si tomanyi nakola ssente singa omanyi okukola ssente naye wandibadde ozinoonyaako bakazi banno bakola gwe kikera wano kulega bulezi nkanyanya ku display bonya abonna kumanya nankanisilwa tumba yavu yamaayiwaako ebikopo na sowan tebikwatagana byonna akivumye kikazi ki eno etandika butandise emanyiddwa nga kasobeza saamanyiridwa ate nkitegedde obwavu obuneesibyeko mukazi gwe oli kitundu kya bwavu kadi boneegattako siina kuwenjiyiza kitula butuuzi awo obeteggala bwenna otudde olinga ekiswa buli omu agenda maaso yejjusa munne obufumbo bw'ennaku zino bwataama obufumbo bw'ennaku zino buzibu buli omu agenda maaso n'okwejjusa omukazi agamba yatomera n'omwami nti natomera ate n'obeera nga buli kaseera oli bubeezaawo omuntu tubaako kye tukola naye ng'olina omukazi alinga ampu stupid yagenda muvuma bannanga omusajja omwava atakola ono nga atama mukazi watwawula yagala kugakaaba kaayino tuba tuli awo siima mama kusiima kiki waliwo ayingiddewo bawo Nsobya aliwa kati waliwo ayagala bbawo ono jukira Nsobya akedde kwebaka wano bawali onkubuuza ki bawali onyaga baagala Nsobya simanyi gyali kamanyi gyali olina okumanya gyali mukazi gwe tugenda maaso nze bawo nyagala sente zange namuwa sente zange agenda bamulinako amabanja mayitirivu buli omu ku kyala abanja kukuta bwefyanga mujja munzungira kamwagala musajja kati yo omukazi akimanyi balaka baagalamu mu bbaku ngali amwagala ensi yonna yabakoowe ekyalo kyonna ajja kuno nga nzungira ku bbawo ye mukyala Nsobya nze njagala bbawo yatwala sente zange namugamba niwe talina kye yakola kakati omwami oli engeri gy'ataasoma bulungi emirimu gye gya bupakasi era baali bamuwadde akasente abe ng'akola ekyobupakasi naleka teyalima we yatuuka ali olumbugu n'abuukawo n'adduka kati nannyini sente azaagala ye mwami ono enyuma nnyo ng'ogifunye nga wagituuyanira ate n'ogifuna bulungi wuuyo kolera omuntu ekyatandika butandise firimu eno era nga tugenda mu maaso emanyiddwa nga kasobeza nga kutuuyanira ku mulimu gwa muntu n'omaliriza n'atakuwa sente zo nze abantu abasinga bandaba bubi bagamba mbu saagala kukola naye nkola abantu ne batansasula nange kulaba oli mukozi ndi mukozi okuba ogayalamu bwolumu ekyatandika butandise ngenda mpakasa nsobole okufuna akasente ekyatandika gwolaba onda alina ebizibu biyitirivu n'amakulu agenda kunfunamu obuzibu nze gwolaba nalimira n'amakulu muwogo akuze ate kaakani n'amakulu yazedde ewaka amunoonya yamuwa sente alime si yalima kyokka kati naye ali eno agamba n'amakulu aleka amulyaza amaanya n'amakulu ali eno ayomba ate nga ne kasobeza mwene yali agamba yalima muwogo wa n'amakula atamusasulanga ova ku muntu okugamba nilima yiika eyo gisimbe muwogo n'atuuka kukula yabaze n'okubala tebannamusasula n'amakula jabaganze zange mujja zimpa n'amakula naye ali eno atabuse n'amakula naye ali eno atabuse era n'amakula yatandika okulekani awera enkulukooto wagwira ku mutaka agenda mutta busi efirimu eno ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola oyo bbaawo mugambe sente ajja zizza namugamba jalonda olumbugu teyalulonda manyira wano jukira ono naye yasiibye enjala yadde afumbye baluguwe n'emimmonde sikulimva omwami sanadda ayo naye ali muzimu kuulako gw'olabika olina kyonjagaza
pozi obusungu bw'ekyeggulo mbumalire kugwe kwate kuba ova wano yimama kusiima twala eri tolina gyongo va wano mukazi gwe oba seche enkumbi agenda okulima omusiri gwe njajja kuggirayo laba ettabu nze ebyaŋŋana okolera n'amakula mukwano gwe nzinga bwe bwabulira ebizibu bye bonna ba jobless ba brass material alowooza ono obwavu bumukubye ate nga butandikidde mu kyenyi bujja buno jjola nviiri kwegamba obwavu okutuuka okukumaanya obwavu bukumanya nga nkoko ozanya n'okuzanya naye naawe mukulu Nsobi okujjako obutategeera ate amuwaana tegeera ani ali malu kasooli ono yamugamba nti nze nagakuba ono ye yatema ebikata n'amala n'atema musiri gwa muwogo n'amala n'alima kasooli kati ulira amagezi mune gamuwa bw'obanga gwe wasimba kasooli ng'okolera ssente oli n'atakuwa awaali wajja emitwalo 10 ku bbanga eriisa oba okoze n'amagoba kati egyo minwe emeka egy'akasooli tuli baatikkaloole muwogo ono amugamba buli kimu eriba omusiri bagumala bwo bakungula kati gwe amagezi ago gaba mafu amagezi gaba masiru okubeera ng'obwongo common sense mukwano gamu amagezi ki gwe wasiima waliwo okuleeta amagezi ag'engwala nze njagala ssente zange bawulira mukola ekizibu bannange mukola okimukole mwamumanya era nze mugambe wemusa ono okuyomba kumuli bubi kuli mabeere kumuli muli buli wamu okuyomba olaba okuyomba atiguka kuyomba kwereere bakola ekintu abakazi bakunonja kati oba temwagala mumunonyako ki omulaba ayimirira ng'ali ku sepulingi omulaba gwesiru mujja kuzimpa n'avaawo siruwale zimusiiwa siruwale olaba atambula anyegenya siruwale zimusiiwa kwegamba tanywedde anyegenya tugenda maaso Katonda yamugamba olaba engeri gyekidini walima ne batakusasula bwekwata ekkubo ogende oze kuzizo muwogo simayende benga 2 olabike n'ofuna n'ensabu y'akasooli bwe bagwe wasimba ennimiro ebayiyo oli abanannyini ttaka nga yansasula byali badde oba omuguziza amaanyi kawanga nnimiro yange kaakati kawanga ng'abamu n'amagezi engeri gyekidini gwe walima ye yali nannyini ttaka nabyasigibwa ebikunguddwa bibyo oba teyakusasula biri bye walima biba bibyo tebalina kye balya wamma yakakimanya kati bwana Nsobya efirimu manyiddwa nga kasobeza n'ekyalo bwakulemesa ombita bandaba ekyalo fena twakulaba noonya emmere mu nnimiro yange ate siddamu okumulabayo tunulira wulira emiggo emisetinge ng'ono yamuwadde amagezi genda osime emmere eyo stupid oba yiika yiyo kaakati kawanga mukulu gyebali maama omwana gwe bannange wenna Salongo kawuji kati kawanga ayagala nnyo ebintu by'okweyogerako akuze kutuuka ntalina mwana kwegaba ebintu ebyoggwira anoonya kati gwagwira at least abeeko kyamaliriza ogenda olaba aba kati ogenze okinoonyereza nga ziruze essaawa z'ababbi kumanya ndi kati wagenze toliiwo okimanyi ono omwami yawamu n'amagezi yamala yamuseetenga kati ng'amugamba okimanyi nti ababbi zino saaba babba era ababbi ba muwogo basima ssaawa zino kimanyi olaba emisana bamanyi temubeera nnyo mu nnimiro kuba wabaayo emisota kati baba babaayo era bw'osanga kasooli wo nga ewamulese nga bw'ali ompitanga weewe ono kawanga musajja muzibu nnyo mutabuzi jiiko yakubiri kyogamba gye mbadde ngenda mbiveeko kati kawanga engeri gye yeeyagaliza naye oyo omukazi we naaba mubbidde ku magezi era ajja kukyusa ekirowoozo kyajja kunjagala kati akuba paasa zawuwe kati kumba ono ali mu nnimiro ye muwogo wuno yenna olaba minwe gyagejja dda sibamusasula efirimu egenda maaso Nkyala Nsobya katuba tuli awo nange akumpadde ate kiki muki wali wajja yawuwe mbadde nzija wammwe ebizibu biri ewa Nsobya taliiyo okese taliiyo ewaka abadde ajja wa Nsobya wuliriza kusande ate nyama yaliko ki yagisasula Nsobya mugezi agenda ku bbucca n'aga amuweereza ennyama eka kiro 2 zitema nfune kyenji wano
kwegamba ayitawo ku bukya yaŋŋamba mpereze ennyama n'enkikola kyokka n'owa boda yagireeta nze namusasula muli babbi banna baki mugenda kumpa essente zange we sikinja nnyama nkinja n'abantu saagala kumanyira mukinja gyatabuse mukinja gyatabuse omulaba munaye mwami n'akawagala ente yamukuba tteke atambulanga wogani kati toyinza kumumalako mirembe sente zazaagala oba si ekyo nja kutwala ebbeere ly'omuntu atampa sente zange ebyaddiira nze naye ate ggwe bw'atasenjangiza nnyama nja kutwala mu ggwe ekitegeeza obweddaza abazeri layini teri kirungi na kibi tebyawukana bitambula byombi ali bize mu nnimiro ye omukulu ali bize mu nnimiro ye nsobya okola ki nkungula nsobya obba wano babbawo musobya okola ki mu mmere eno wano muwogo nze ne musimba okimanyi bulijjo trompita nkowano nonneebaza yansasula kati watakusasula bulijjo gonna gemaze namala ebbanga nga nnima ono muwogo anyiridde lwakuba nze namusimba ne mukola wange okimanyi oli mubbi nsobya okimanyi nsobya oli mubbi kuno kukungula sinabbe n'ennimiro yange bwe mba nagirima n'ensimba tebansasula kati neesasula laba nsobya muyite nga bamalawo batya mubbi naddiguli abuuza ekyalo kyonna abajja wano kati singa kati nga mugamba nsobya amagezi genkuwadduka oba omuyite ng'omuli oba bajja bajje n'emmere nze nagisimba era okumanya nze nagisimba kenzije n'okujja nsobya leeta akakutiya nsobya leeta ekutiya kati ate kutiya nazze naye ate njireke yaaki nsobya oli mubbi stupid genda eri nsobya tulabani ekutiya erimu endebe ewewuse waya owange onakumasambiro nsobya kenda okulaba kati ate ne mukinjaja abadde amuguddemu kati mukinjaja ate yamuty engeri gyali wabiso yasuula muwogo kakati esente zange ez'ennyama kantwale n'endebe ya muwogo mb'ojja kukitegeera ate kyolina omumanya obuzaayo endala endebe emu kiro ennyama teyenkana na ndebe ya muwogo senzi omulaba atambula nga wogani kati nga tudde wa mukyala Nsobi owaayo empulira endulu ez'ababbi kati ate ggwe bintu bizibu nnyo ku kyalo kuno bizibu kuba kati abantu bakuba bukuba endulu just like that kati muwogo yo omugyewa oli musiru yagala kiŋŋamba nti mubbye kulwokuba wali gundu gyengize ono muwogo nze namulima neŋŋamba kendeeteyo munwe mulyeko ewaka olubamba kuyita mubbi ennimiro nze nagisimba oyo muwogo wange agamanyi gaali gange katonda ansasula kati ate katonda bansasulira bangobera abantu bano si benkanya nti ebirimu bibyo ennimiro yange efirimu egenda maaso ennimiro yange abantu bonna bonna bakimanyi bulungi ekyalo kyonna bakimanyi banda banga nnimayo naawe okimanyi ekibanja kyekiki awulire naye nasooka ozanya gwe nensi ekibanja kyoli ennimiro y'ono ennimiro awalimiddwa ebibala ebibaze bibye kati ova kwesasula ate sinnaba n'ekiro nzirayo kuba nkitegedde emisana bandaba ayagala dde ekiro oyo muwogo alabika bane muwogo tatuzimbire mu lubuto omusajja ono atwagazaaki omusajja ava kubba abbye ebibbe tugenda maaso kaana oluvannyuma bagambe siriwo kati okuva no yabbye tuba tuli awo gwenyabo bawalo baba no bayingiddewo bawo yenga atuukidde ekyambika wano ku kyalo bwe bampa wa defense nazo musango buli kibe emisango wa defense kati defense bamu obwa defense nga munene naye kati defense bamu obwa defense nakoga omukulu ali mu cover nyonyoleko awulira Nsobya kujja kibula ku kyalo kati omwami wabaafuuse ekirala nze mbaafuuse ekirala tugende mugambe balo mubbi era bwe twogerera balo yabbye
kati engeri balojo yabbye tukoye wanje ajja kusasula buli ekibula ku kyalo nti Nsobya buli ekinabula ku kyalo buli wamu nti Nsobya anna egenda maaso avaayo siima olwo lubadde luyombo awe bane bagenze okakasa bagenze naye mbadde babula babuzeyo katono kubanga kano kembadde mbuukayo kumpayiriza ebyo sanga olabe batandise ebintu ebyo defense etemerera ebigambo defense omanyi yeekaza kati y'omutuufu lwaki abadde adduse ate omukazi yaleese obuzibu yamugambye agenda ayiye nayiya ansasula banemulekera ogamba abaami ogenda okuyiya bajja kubba yansasula lwaki yansasula lwaki tewagenda kwero sino muwawaabira gwe tewakirabanga animisanga tansasudde tewakiraba lwaki tokimugamba musajja muzibu nnyo sasula lwaki tewagenda kwero kati nno mukyala Nsobya naawe oli Musobya wabula yakutuuma eri erinnya yakusiranya obadde olina omugambira wano n'omwatulira mpulira banteekako wano ebikolobere nale nzibe ku nkoko nze walolire ku nkoko wano enzibe munnange nze mpulira buli kimu nti Nsobya kaakati nga bwabiyingizaamu amateeka tugenda kwera enemba naye mu mateeka kaakati nno Nsobya mukanzi mulungi kuba gwale mukanzi mulungi kati bwe baba banoonya mateeka nze lupapula kwe lwa mutima olaba batandise n'okwogera enkoko bulijjo zengulira wano kati kumbe bulijjo enkoko z'abandi azitega obutego alinga akwasa enkwale alinga atega enkofu kasolimemu kakati oyo muwogo waaba yabaleese nze namulima genda muwawaabira mbabuye kati kagenze mu mateeka laba Nsobya kuba nze ntegeera etteeka nze ntegeera etteeka ategeera etteeka dduka mu kava ekyo kimu Nsobya ekintu kino kituufu kyakola kale musajja mukulu alina omwana ewaka n'omukyala n'atema kumbe tebagenze Nsobya alina kamera Nsobya yatekanga jinja lyabutidda naddeyo mu kava ate kuno waayise n'akamyu tekajjaawo oli Nsobya alina experience mu kupasuka mu pasusi azini experience mu kupasuka efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso okwekabbaawo naye biddako omulaba ali alinga liiso yono mukyalo ono nyabo wamusasula mwami Nsobya ali mu kava atakubanja amanja naye bw'obutamusasula segamba kulima kusima mbugo lwawe kati awo gwoba olina omusango bw'oba tewamusasula ye yamukozesa bannange muleme kulekera bika kintu kino mukikubisa olubege omukyalo ono abeeko kyannyonnyola naye bannange ekintu kino kitegeerekeke teyasasula mukozi omukozi ne yeesasula owulidde mwe mwogezaako ne bba wange ebigambo Nsobya buli kyakola omuntu weweewola ebbanja kitegeeza kuwamba baba bakuwoza ebbanja naye tukomawo bwe tukomerawo bwe kibanga emisana tabeerawo tujja kudda ekiro bino byonna babyogera awulira awo aba si waakusula mu nju awo aba si waakusulayo kuba kati kyetaaga tuleete n'ab'omuluka kuba waliwo tuleete n'emmundu ya Antony district Antony buli kiseera mbukimbu kaakati n'omusajja ono olaba abadde takula nga tali ku wanted ono omukazi afudde singa wamusasula yali badde ajjayo mwenna muli bannanga ayagala bba akoledde tayagala kumwogerako kibi kati awo muba mwenna temufuuse babbi sirabawo mutuufu ayogera akuba pasaza wa mwami kuba omwogerako ekibi tatema muggo gwakuba muntu bulo teke abonaabona mpaka ddi musajja wange bamuwaayiriza kumba amukubira paasi kakati akaana ne kajja kayina ekikatategedde taata yalwadde enjoka ze zimusimbye toilet agiyingira bw'agiddiŋŋana regularly just like that waliwo obuzibu
mwana gonna waliwo byononyereza okumanya bitakwata nina okumanya ndi wa munju ebiba bya munju obimalirize gendo yoze ebintu taata mugamba ave manju nja kukusabula emiggo maama bwoba ofuuse wa lugono awo ba wa lugono maama kaagala okumanya bakakweka tugenda maaso Nsobya ayina ebizibu ogenda okwetegereza ono omukazi yatamye Nsobya yeyazika ekkooti n'atagizaayo mbaali bagenda ku mikolo Kawanga awula Nsobya singa bamugoba ku kyalo kuno singa bamugoba kati ye Kawanga aliwo kulukuma buli saidi yanyumirwa vita kati Nsobya abaali wano buli omu ayogera kiki ali ka radio ke kumbe waliwo omukyala ajja ajja misinde tondoka sebo wakati wena nkulabe toyina mirembe tutulya sebo ono amuguddeko tamusuubira abaze Nsobya weyazika ekkooti ya bba wange tomanyi mbebe za mwanyi mmeka ze twatunda ogula ekkooti eyo wadde bya mwami naye nange binkwatako omuntu bw'otuuka kati bintu oyomba buyombi abantu tebababuuza oba okyadde tebakwaniriza otuukira mu kuyomba era dde nedda sebo kumbe ntagala mubuuza tayagala byamulaalisa ojja kuleeta ekkooti ekkooti weeri era gwe yagimpa gwe njojjibwa kuba si gwe wagimpa era singa oli yaginonye mu nju mweri kati gujjo omanyi kyoba nagiguze twala eri omusajja ngambye ekikooti eriwo ate ebibintu gwe bikuolisa ebintu byaffe tobiza nga bitukula omukazi ninaayoza tonangira mwewame temugula na sabbuuni ekkooti twagigolodde jjo mulinde ekyavaamu enteregga owulidde n'enfulube tulina okuzitereeza gomanye ekyagwa mu nfulube mukyala byonna yabitereeza tonjogerera n'omukazi wange waali wano alaba onswaza ntambule nti mpe ekkooti ŋŋende sijja gikuwa era mukazi w'omulaba bw'osooka omutu sijja gikuwa ebintu ebyebbeeya bisobola naye mbuuza wazza kujereka wazza kulenaku tomanyi kwoza entalumbwa nesituka entalumbwa nesituka tebimukwatako omuyingiza gomesi ennyininyini sooka oti wagiwanze nze kwataganira wane anti oli balo webale sebo kyakwatira uliriza ambale kooti bwe gamba balo atambula ekyalo kyonna nedda mbuuza okumpalampa kutuuka kwekyo kiki ennyo mpa kooti y'abazize ntambule kufiira ate omuntu omuwala mpasirise wenyabo kooti yakumpalampya okutuuka ye njagala kooti y'abazize ntambule kiki kyonnonyako kikyonjagaza bambi oli balo olina kyonjagaza oli balo wabula kyonjagaza ojja kifuna ate kiki nkugambye kyonjagaza ojja kifuna sooka ontunuulire nno nnyabo wangi sooka ontunuulire onneetegeeza nzija wansi kagere mpaka ku mutwe siraba kitwereeza kooti gy'oyagala kooti gy'ononye kangireeta singa wagindeetedde singa nagenze dda naye gwe noddawo neweereegaleega kooti yanonye kooti naye abavumyevumye mpaka ne bakakkana oli n'agenda aleete kooti aleese kooti nabe kooti embazi yagwawo n'ekigwawo yali amukubye embazi mu mugongo okomangawo wano nze nja kukwatira gwala wange unyera musiru warasi wano yali amusunye embazi muntu manyera stupid bogus namuskat saagala kummanyira kumpunyererako mwali baddewo ne ono omukyala paasi zonna zikubira bbaawe katuba tuli awo nga Kawanga jangu kali nga mugasooka oveeyo jangu owategedde byagudde ku kyalo Nsobya nga bamwogerako ebintu ebitali birungi Kawanga n'ayiwawo ekyalo kyonna bagenda mufumwokya ate bagambye mumugo omubbi aba mubbi abbi ekyalo kyonna kimala owannamagula yabbayo mawogo luno lugambo okulabula naye ssebo ebbanga lyomaze n'ensobya mukwano gw'onfanfe wali omusanzeeko ngabba mmanyi nti nze twawukana misana manyi egenda maaso
era amagezi genkuwa ekindese wano kukutaasa noba ekiki otaasa obulamu owulira emikwano gye muwangala najjo kakunoba otaasa obulamu mukwano gwo yasigula mukazi wa mugamba nti vaawo omusajja akuswazizza era n'abantu yonna gy'oyita bakuyisaamu amaaso kati tugenda maaso ekiri ewaka kawanga ebintu ayongera byonoona bwonoonye twagala tumenye ku mulundi guno ludda wajja bigwera baasi kali kumbe Nsobya aba alina gy'alaga ali kagaali ke nkola ensozi tesinkana naye abantu basinkana tunoolera ensozi tezibonga naye abantu babonga Nsobya wanneerabira Nsobya n'otwala ekkooti n'otagizza era mbadde ntetenkanya kaddeko nangi kuleetera owuli bannange nedda abantu balinga beeyazika naye kala nti bakyayazika kati nga mugamba eggaali gireko genda oleeta ekkooti kintu Majidu naye abanje ate anaabanje anze Majidu tewandinkoze bwotyo Majidu wasiibye weewuwo waawali genda oleeta ekkooti nkuumira eggaali ojje otwale eggaali nze abantu mbagambye Nsobya si mukwano gwange nze banjo kye namwegaana oyo birimu okufa Kawanga yagamba engeri gye bagenda okwokya balo nze takyali kyali wange bagenda kukwokya ate ekirungi ekiriwo baleme kukwokya gwe dduka ove wano ogenda onobe bunobi kati nga mugamba dduka bajja kukwokya ate amabeere gakolanga butto ojja kujja wano osaanuuke oggwewo bajja kukwokya nga ebbere yeri kukoleeza enifudde bayinza kwokya bba wange yaga bbaawe tabbangako ekyo bamuwaayiriza tekisoboka its impossible lwaki naye kwati gwe mukwano gwasinga yandibadde omuntu alabye nenkulaba mwenensi efirimu egenda maaso ono ng'alinda ewuwo kumpi waawali waliwo manga ono ng'atuula alinda ekkooti bwatuntu ono amugandika nvuga akagaali ti akagaali kaleke ogenda gisanga olabye okwazika bannanga abantu sibakyayazika naye sebo omulembe gw'okwazika nawo gwaliwo ng'ogulenga toyire mujambalanga abantu 100 kakito ogigula empya enkyofu nabe yazisibana gundi yakagitwala agitute ku makyako ku mukaga mulinde ku 7 oyo n'atuula ayina aba ogenda jambalamu essaawa 2 mpaamu essaawa 2 nga ndi wano ntudde mu ssaawa 2 anedda nze nkusaba akagaali ka Michael kankazeeyo nze ate nzire ku nsonga nkulu Nsobya nkuwadde essaawa zommeka mu ssaawa 2 naye sebo abayayi baba n'omukisa akutuuza n'okalira wansi awo kyakola ng'akwata akagaali amugeninda amawe essaawa 2 ate si bye by'abantu babikola abantu oli n'atuula awo nga kataala ng'alinda kati awo mu 8 ngenda kuba tuli ffenna egenda maaso ate kati 8 amugambye amu essaawa 2 ziri ku 5 kyokka amugamba essaawa 8 ate there is no early in Africa 8 omanya ogw'ekiro gwe beera awo kano kenkalinye nzira na kooti kanve ku muyaye akaliiriddeko ennaku 4 ebiseera ebisinga abantu bwe balya ennyo yipusamu bataani kugifaanana jo neiba okimanyi nti obutwa bwe wagula ku mutembeyi okwemmese bukola newo bwatuuse ate emu yafiiridde mu nva zange nagisanze muli eti ng'efudde nenjijjamu kale yatanisa okuwunyawunya amunyumiza sitole z'enva nina okubugumya ku nva neiba naawe olimba emmese ono ze yatega obutwa yagisanze egudde mu nva ze n'ekyo si kikulu abadde ayagala azibugumye akawo k'emmese kaveemu abakolomo gye bali enze emmese kakati njagala leero mbugumyeko kati ekindeese njagala onjazikeyo ku kibiriiti aze kwewola kibiriiti ayagala lekendi abugumya enva ze bimanyi naawe ebyaffe ebya neiba bwe kibula eno nga nzigi tugenda maaso nankuleetera eki buli wooli ennyo engulube obeera mu mbeera zaayo obeera ogifaanana omakigamba efirimu egenda maaso
kituufu sinonya kibiriiti ne bwe njogera ebyaddala ebyandeese teritabuke likazi lino nga liyumbi namune ekibiriiti kibuze kiwuka kindi bubi nyambako alina amagazi ekiwuka tekisaanyi kinjokyezza kali kumbe timbe nedda mukolaki kibiriiti abadde anoonya kibiriiti aba omukazi bannanga akagoye koyambadde kirabika kyemuvaako ekiki abadde anoonya kibiriiti mwami nkubuuli bannanga mbadde sirina kyetukola balinga timbe yataama omukazi engeri gyafaanana obufaananyi naye kiki nnyo kigenda kitya eyo ne tuvaayo omukazi yokka engeri gyabadde afaanana ebadde eraga bulazi nti aleka bava mu ŋŋoma manyi ononsonyiwa toli muisiraamu kaakati tuddako ewa Nsobya etugamba nti bw'owulira ekintu kyonna ekikutte ku Buganda oba ku muliraanwako ono musiraamu wa ku kyalo mukulu munne wagaana okukitegeera wuliriza kikozese n'emikono bwagaana awo mukyawe ningamba lwaki ntuukira mu kyokukyawa muganda wawe kituufu kwe kujja nkuuze onyanukule mu mutima omulungi ebintu bye bakwogerako obba oyenda okolaki mukazi wo mbu yanoba lwampisa mbi ebintu ebyo muganda wange biri bitya seeka abantu bazibu era nga wulira omwana wagamba nti ebintu bizibu kubanga abantu nze neebuuza kwe bava okuneezingako oli naleeta ekintu ekyagere kino akikubako bwe tu oli mwenzi oli nakukubako bwe tu oli mubbi naye nga nali nzibya abantu oba ndiko bubeezi kisiraane ng'abantu nze tebanjagala bwagazi omanyi olyose n'obuuza nti oba abantu tebakwagala ekituufu omuntu yenna buli lwabulwa waagwa ebyo bimutuukako okugeza omuntu yenna bw'aba talina ddiini mu mutima gwe si nsonga oli mukatuliki si nsonga siraamu abantu bamanya woogwa sitaani naye yeegomba nnyo okusanga omuntu ayuugayuuga omuntu atalina ddiini mu mutima oyo buli kintu kyonna kyakumutomera ne sitaani be bantu beesinga okukozesa okukola ebibi olwaleero singa olimu na ddiini ogenda ku muzikiti n'osala naffe muganda waffe tubuulira enkya neggulo abantu bandibadde batandika kugamba nti gundi oyo yatereera tomulaba omulaba ali kuswalaza agenda ku muzikiti kusaala ebintu bigenda bikuvaako mpola mpola naye nkusaba muganda wange sikwogerera ddiini yange gye ndimu weeteeke mu mbeera eyagala eddiini soogerera ddiini yange naye weeteeke mu mbeera eyagala eddiini yonna nze njogedde bwogezi tebajja kubanga bakusiŋŋaana oli mu kyaki oli mu ekereziya bamalika kubwatukugirako ekigambo nti oli mubbi bw'oba olina mukyala amakaago n'omukyala afuna waddukira naga nti kangende nno ne seeka gundi mwami wange anfuukidde ekizibu n'ebyammwe bya mu mabaala bya mu makubo ekintu ekyo nkusaba muganda wange okyejjemu ofune eddiini eneekwogezaako ebintu ebirungi seeka ensonga nkulu bwe bityo bwe biba naye bwe neebuuzaamu bwe nti ekiŋŋaana okusiramuka sikiraba alhamdulillah sikiraba tokiraba siramuka owona ebyo abantu bye bakwogerako mungu ajja kuwa omukyalo mulungi gwe seeka okirabawo tewali ojja nga bakutoza shadu bakuwa linnya gw'olyerondera eddungi fe tukuterawo amannya gasukka ne mu 50 kuba nabbi yateekawo amannya mangi n'olondamu erinnya seeka kansiramuke alhamdulillah muganda wange weebale kufuna mutima ogwo ekyo nkyagadde nnyo era bw'osiramuka bingi bijja kukyuka n'embeera y'obulamu bwejja kukyuka ojja kuba mupya ne sitaani zidduka wooli kubanga kyogenzeko kintu kirala ofuuse omwana omuto fe batugamba nti bw'osiramuka olwaleero biri byonna amazambi ge wakole mabega tewaba awo gugoba gagenze tewaba obanga mwana yakazaali otandikirawo tolina zambi lyonna ekyo nja kuba otandisa alhamdulillah mungu akkirize akuteeremu n'obwangu osiramuka okole byoyagala ofune emaali abakyala abaana abalungi
ebyo byenjagala omukulu yese asazeewo ki abuliriddwa ekyagenda mu maaso kati yasooka nadde ewaka n'abirowoozaamu sajja yagambye fe alhamdulillah bwe mba nsiramuse mubaamu emmaali yayogedde ku kyemmaali kapaati ako yakawulidde bulungi era obwongo bwakanyikizza bulungi ye Nsobya nagambye egenda mu MK Majestic Plaza Level yakutana edduuka liri namba 8 kakati nate nga bulijjo minze nkuweereza ensonga ekuyisiza kati kyeyakola ng'ayita muwala we wulira obulamu bw'ensi eno nze mbuluddemu era ebintu ebisinga obungi mbirabyeko manye ekituufo kyeki ekikyamu kyeki wuliriza omuzadde naye nje njagala okutegeeza nti teri kintu kigonza bulamu bwa muntu nga kuba na ddiini nga gye yeekutteko nga akkiririza mu mateeka ga Katonda kigonza nnyo obulamu kuba buli Katonda lw'omuteekamu obwesige n'omusaba akuwa buli kye weetaaga ye kaagaba ate era yajjako kati bwe ndowoozezaamu waneeno naye ndabanga ekintu ekigenda okukyusa embeera yaffe tweyagale n'abantu ku kyalo kuno batwesiimise kusiramuka aleese ekiteeso mu ddiini busira yasigala ye ne muwala we wano mukazi yanoba n'abalekawo tusiramuke naye ate naawe ogenda n'ombuzaabuza wulira olumu ne tugenda mbasevenizire olumu ne tugenda bakristaayo olumu ne tugenda mu muzikiti muwala we muze kwegamba bulijjo bimbuzaabuza naye nga bisanize ngenda n'ensaba kakati awo ogenda tegeera kyenkugamba kyensazeewo era kyenjagala okkirize tugendenga mu muzikiti buli lwakutaano bino tubadde tubuzaabuza n'ensi tetutegeera tugenda eno tugenda eri tubive tusiramuke obusiraamu tukuggweremu nesyehe namugambye nti tugenda kujja otukoleko emikolo gyonna buli kyetaagisa ate tubadde tugendako ne mu muzikiti kati ebimu tubimanyi tetugenda kubula nnyo bwe nga kyenjagala nsooke nkutegeezeeko ngenda okutwalayo ewasye ng'amanyi naawe okimanyiiko bulijjo ndaba abasiraamu nga bali omuceere era buli musiraamu ali omuceere firimu yino bw'atalina sente za muceere onangulira nze omuceere n'esiiba bulungi kusiima njagala onfune bulungi nti bwe tunaasiramuka liziki egenda kuyiika buyisi bweti omuceere nga guyiika buyisi guti gwe buli kyoyagala okulya tusaba busabi Katonda nga kikola ki nga kijja gwe kyo tukifaako kasitawangulire bakuli omuceere nsiiba bulungi tofaayo tugenda gende efirimu yino kyova olaba njagadde nkugambeko tugende okutuukayo nga naawe omanyi nti kiki ekitututteyo nsooke mbirowoozeemu ndowooza ekituufu n'ekikyamu muwala we njagala nensooka nembirowooza nembimanya nembipulaninga bulungi akaana kano kawalake bateesa naye kalayika bulijjo mugezi oyo gwolabye akuba abantu empawa naye akaana kamususeeko kati n'akomawo tebalina woofiisi balya bisiikirize from A up to Z kyengamba ku makya mpaka lwaggulo omutima gwange baabano nemuwa buli kyennina sente nzijja buli gye ziri nenziwa Mariyamu naye Nsobya kyogamba Mariyamu tatoma nti wayiga oteeka sente kati yafunayo omukazi gw'ayagala naye Mariyamu tannakwata kuba kukkiriza kujja waka agaana kati ate Mariyamu akwagala olaba nina laavu ne Mariyamu Mariyamu akyagaanya okujja Mariyamu mulagiraavu otegeera bulungi kodyo bw'abakazi omanye abakazi kubafaako kolemu bwe tuti siina kyesikuwadde muleetedde ffe n'omusosole owulire Go out. muleetedde ntuntunu Mariyamu namugula n'amapeera Mariyamu akyagaanya okujja ewaka olaba nze kati kiringa nze Ono? kiri ekyawali waggulu kati ngagamba nze ebyange byaggwa dda nini aha nze ebyange byaggwa dda gw'olaba nambotoka ntawanya nambotoka nze nambotoka nange ne nambotoka tuli tuti ye Kawanga
mbu yatereza Nambotoka mu layini ayagala kutwala ewa mwakwanjule kali kumbe gwe boogerako Nambotoka tali wala best man tugenda maaso kali ngambugani ngenda kwanjula Nambotoka wuuyo najja wagambye ki ngenda mwanjula kweni kamba wemu kagaapu njabo owai angambye Nambotoka gwagenda okwanjula nze best man kabadiki Nambotoka bagenda natakubongako abave waka omukazi waye tuteesa tetutera ne wandaba namuga mpitangako iyo omuntu gwogenda okuwasa nakuyitako mukuwadde ofukamira okugamba nti sebo gyebale sebo ebyaffe si byakugira yokweraga yali yadde nnyo ebyo ebintu biveeko twala eri tombuzaabuza omuntu tagabe wadde oba kiki okuwa kahaga ali mirimu agenda kugira mukazi namugamba ayitangawo buyisi nze nina Kawanga onsudiya oyo omukazi engeri gyakuyiseeko oba mugamba kigambo nkakasa obadde osambwa leka kwogera bwotyo kulwokuba nkusinga ekimyula tekikubuuza ebintu laavu tuli mu laavu eri modern teri byakugira naye nange ebyo mbadde nkyakugamba ebizibu byange naye naawe ebibyo bitokota waliwo ekitali kituufu Kawanga ombuzaabuza Kawanga omukazi omwensibako oyo Kawanga si mukazi wo nga yakusaba n'embaga seba akwegayirira oli wono ngamba mbu omukazi yakwegayirira kumbe huyo akuyitako nga ensowera bweyitaku naye nga kisoboka ensowera eyiteku andaze nti oli mukazi takwagala esadi gyoyambadde olayika ayanudde ennyanule abakazi tebaagala ebyo olina okumanya akkiriza singa weebuuza kunze Kawanga ogenda kumpa busirufu Kawanga mbu ye magezi naye Kawanga ye mufeeke Kawanga mufu nzijalakkirize zonagamba omukazi namutereza gwe kyobulabeewo bano ba mukazi oyo anoba oli awo wunyera bunyezi olinga nswa ya ku mwezi mugamba muntu mwagala nompakanya nze Kawanga naye alina ekizibu kano tuddako ewa sheek ye mmanyi aba ali wano abala matoffaali tayagala kumubalira bubi matoffaali maali y'obusiraamu tezannyirwamu ngamba yakubye mutwalo ongeza n'ensanga nga teziwera mwana ono amatoffaali gano gaaweze katuba tuli awo nga waliwo akaana akajja kali kumba akaana akajja kekawala kansobya kaakano kali kawala kansobya mu kujja salaamu alaikum wa alaikum salaamu oli bulungi ni bulungi kweni namu obuzibu naye sisoma kweni naye mbadde nze nga njagala obeeko kyonnyamba ekituufu okusoma si kubi naye Mungu ye kikulu tulindiridde genda kumutayirira kwendi wamma taata agenda siramuka kwendi agenda ku lipo mbazzi lipo dala abantu abasinga bati naye ekituufu mubogenda mutayirira kuba ngambe tusiramuke ze ntidde okuntayirira jjukirako Kawala nga busiraamu tebukikkiriza taatawo nga bwe yasiramuse tujja kwongera nnyo okumubuulirira ebyo abiveemu akaana kagala okubuuliriza ennyo owuliriza ekirala okola ki okumanya nti oyo kitaawo omutuufu oba maama omutuufu mwana wange obuuzizza okumanya taatawo oba nga ddala ye taatawo ekyamaama wo mwana wange kyo tekiriiko kubuusabuusa maama wakuzaala oba oyo otomatikali aba yakuzaala naye taatawo mu Buganda wano mu Buganda bakutwala nga bamaze okuzaala maama wa amaze okuzaala ne bakutwale wajjajjaawo azaala taatawo kakati jjajjaawo azaala taatawo n'akutunuulira n'akukebera n'amanya oba oli musaayi gwabwe oba toli musaayi gwabwe ekyo kye bakola nga se ekyo ekirala bakutwala ne bakuggyako omusaayi ne taatawo ekyuma bakozesa ekigambo ky'oluzungu mu DNA ne bakuggyako omusaayi okulaba obanga ddala obutafu
obutafaali bw'omubiri gwo bufaanagana n'obwa muzadde w'omusajja bwe buba bufaanaganye oyo aba taatawo naye ate kozi n'ekirala eyo mu kyaki gye tubeeranga eyo omuntu kasita obanga ogenda afundula pasita atubuuza nti nno waliwo omuntu yenna alemesa obufumbo bw'abano ababiri bw'oba ng'olina ensonga kyobalemesa n'owanika n'oyogerayo ensonga yo ne bakisala oba yakikola oba teyakikola oba alina kyeyakola oba kale n'ebyalala ebyo naye nene mu busiraamu babikiriza ebibuuzo buuzizza binene mwana wange naye eno mu busiraamu waliwo enjawulo nnene omuzikiti n'ekereziya oba kyaki mu basiraamu tubuuza mukyala nti okkiriza okufumbirwa omwami gundi bwakkiriza ne tukyuka ne tubuuza omwami okkiriza okuwasa mukyala gundi ebyo bwe bimala okuggwa obufumbo nga bubaawo era ngaawo babawoowa tukikozesa kigambo kuwoowa si kugattibwa ngeri kubanga eri mu kyaki bayita okugattibwa naye eno kubawoowa bwekityo bwe kiba mwana wange babuuza abantu babiri bokka agenda omusajja n'omukyala kale baaba tugenda maaso omwana bintu byabuuza nga bikakaliba nanga abaana b'ennaku sheye atiddemu okyewuunya kakubuuza ekibuuzo ng'ogakalina ekakijje ng'ate kasimudde kisimule kyavadde amatofaali ge kaana ogenda okuva eyo waliwo eyeetereza sigala kulayo baba sigala kulayo waliwo gwe batuma mutaka nga yeeyongerayo kale kumbe waliwo ajja mutaka bamutumye kati aba agenda kwe kusooka okwetaawuluza banaye kamukojowera mukakasiru kano kamukubye omukojo wo supa saamanya totunula gyofuka mwana amala gayiwa obuyi aye obuyi embuluusi amuyiridde embuluusi zinengende nga kalonatu kojobo mukodomu we yamukojowedde kubanga eno jjajja alina kimazale kyajja okulaba ate kali kumba ajja alingiza naye abasajja baagala nnyo mbu surprise onzise ayo bannange nonsonyiwa ate amuyiridde naye mukojowo ate kati omukojowo gwa jjo guba guduze kiki mukwano kati amusse busi nze nakusonyiyiddewo ku muntu gweyagala ne bwakola ki nakusonyiyiddewo munna sorry nange ensonyiwa kuba obadde toyinza kusuubira nti wendi wano tofaayo zino ngoye zikala bukazi ezijja kala nga yeetonda mukyala yeetonda ketofaayo nze gwe gusinze nze nakusonyiwa dda nze gwe gusinze bannanga akimatira yasose ku njagadde surprise ate naawe nondaga surprise kwegamba amusurprise nze ate olina amuwa surprise ennene amuwadde embuluusi kakati mbadde eyo kati ng'amugamba manyi omwagalo omukwano gututambuza omanye ate njogera nga bwegamba ekintu tuba tulina okukissa ku next level bakubi ba butayimbwa kati ng'amugamba ensi ejjudde ebizibu abantu babba bannaabwe babateeka ku mizigo ne bateeka ku nnyumba bakuba ebizibu ne ŋŋamba kibino ebyo kati bino byofuluma ebweru ng'ogenda okwetaawuluza ekiro oyinza okuba ogenda mu manju omusajja n'ajja n'akusoberera oluusi n'akwawula oba n'akkuba akatayimbwa ekintu ekyo nenjala tukisseeko engabo ne ŋŋamba bw'onooba oyagala okukojobanga okojobenga wano ne oba oyagala
awo kikino Ana poti 40 nzo mukazi omukulu onetedde poti obadde amunyonyola Poti yowa. ng'awulira ne zivaako potinze kutina emyaka ejange oyagala kundetera poti onvuma nogamba omwagala n'otuli omusajja omukulu ng'ono mbu onjagala mu bikyawo ndibasambu bannange nkutegeeza kino ekintu beera muntu mukulu I brought ye poti just to make sure that tuongeza ku bye security ebyokwerinda owulidde toyo mu nnyumba oya kyogamba oba bayasigwa mbate musumana sikola batya netosobola kummanyayo ta poti amulete abasajja bazimu ate abakazi balinaku bategera olulimi lumu ssente mpapula ne sente batandise okwala toleeta binusu neba byakakadde onzijako oteekamu akajaamu naawe oyagala bayegereko rounds 3 mukadaku ani anatwalayo teekamu akajaamu owulidde bwobeera nga bujjoba poti ya mwana muto kati omuntu omukulu ayinza oba afulumanga nti ekikulu biba byonoonese era ddala wasobba mbaleezo kandi amukyayi tambudde onviiridde naye awo tokozeemu tambula onviire oyinza otya okummanyira omuntu bw'akuwanga ekirabo yadde tokisiimye tomwatuliranga nyanyantanayanga asomesa sobutakwatulira ajazungazunga ne poti genda nviira okuvira sigani genda amugobye emirimu gyabwerere ogabadde nookera n'oyi gyofunye ennyindo nnyini mondeetera poti mu birabo byonna byolina okuwa omuntu gw'oyagala olina kumuwa poti naye nno naye bw'ogikkiriza oba mufu tena magezi can you imagine nondeetera poti janga okole toyiyo mu nnyumba ali mu poti abala zinga ozimbye ennyumba kale naye mbeketedde ekirawo ndeeteza poti kyamuvuma taliddamu kwemoola kaati ogenda okudda ewaka muwala waali mukubiisaayisa mu maaso bwana oli mu bitabo kati agenda ofuluma kyamusanyusa ngedde okwagala okusoma bwe kwetaaga bw'ofuna akadde ng'oyitamu bw'ofuna akadde so si muzannyo awo ebitabo bigenda kugonda ali mumubuulirira gy'oli yamugambye abisome naye ekirungi awo soma ebitabo kyekyo toyina laba omwana ono nnyo taata njitaitamuko kirungi awo kubanga okusoma bwe kwetaaga naye okudda mu muzannyo bw'ofuna akadde ng'oyita akaana nako ssebo kataamu kano si ka muzannyo wira mpozi taata wagambye nti tusiramuke wulira wagambye nti tusiramuke kwegamba nakizudde ng'ebizibu byonna bye tulina kusiramuka osaale eswala ezi 5 zo zezina okusaalibwa olunaku nange nga bwensaala nga bwosaba nga bwensaba ebizibu byonna tugenda kubinaaba mu ngalo byonna biggwewo naye taata nakkiriza wakkiriza kusiima nyongedde okwagala era ebirabo ebyange byogenda okulya tomooni saawa yakusiramuka nga tonneebaza wulira nga tonneeyanza nnyo sooka otegeere kino kubanga saagala kunyuma nga tonneeyanza nnyo ogenda kkiriza kakwakuliza akansiramuke oba sejjo sijja kusiramuka kakwakulizo ki njagala tugende embasawo twekebeza omusaayi oba gwe kitanga omukulu wulira omwana kano akaana kalaluse ogamba kigwe kano maama we yayagambyeko nti sinze kitaawo kano akaana banange nze kagenda kunfunamu obuzibu toddangamu kummanyiira kasiriwala ontwale mu ddwaliro gwe banzijeko omusayi ombuusabuusa toddangamu kummanyiira kasiriwala bannaye ate kalina ebigambo byotakawa tokiddangamu tomanyiranga wala nnyini yobwana bwenaku zino bannaye nga noonye nekibooko anakudduka tojja guma zambiru ne katandika wanakudduka taata kasanga akatini katikanjagade kazibu nnyo ne kakalambira buli wempita yonna yonna ku kyalo kuno bangamba gwe maama oyanula lwaki owange sikia biki bikwogerekanaaka kati oba nange oyagala kunkuba nange nja kunoba nno ate nga kali serious anti nze nkuzaala nja kunoba nange kanobe
kunkuba. Ogenda akaana katabuse sijja bisobola efirimu egenda maaso biggwerawa amaka ga Nsobya gatabuse kayina ogenda okudde wa Mariam ennaku emuluma abadde alowooza kwegamba engeri kirindi yagwe ebbeeyi musajja bwatuuka okumuwera ekirabo osobola kikkiriza nti omusajja nyayo ebiya omusajja yamuwadde ekirabo nga kya poti ndibassa n'agamba tamanyi lwaki bampita ndiiba ye ndibassa abasajja alina kubatta busi tugenda mu maaso yakuleetedde ki ogikozesa ekigwa omukazi omukuzitunde oba simanya nigina zino zealaze tugenda mu maaso otunde kaakano twabaleka bali mu kupulaninga kyebagenda kukolera musajja kibadde ekitundu kisooka ekyakasobeza bino bijja kuba mitundu kyakubiri balina kumuyiza bamukuule bukuuzi kulayika alayika talina magezi byonna tugenda batwira mu kitundu ekyokubiri nagezi gendamu MK Majestic Plaza level yakubiri yakutaana edduuka li namba 8 MK Majestic Plaza level eyokutaana edduuka li namba 8 akuume okitegedde kati awo yanzise mu bufunze yanzise eyo ebeera mada nkole kyenkola kola kyokola tagana kunkanga Mariam nkole kyenkola basi kale Mariam onja kunyigiriza Mariam ondeeze nnyo abakusiba osinika ebinnyo nange bansibasawa bajja asinika ebinnyo musibe odangamu okumanya